الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الناس وملك الناس وإله الناس، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، فما يكن من رزقي فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامق، فيأتي به الله العظيم بفضله ولو لم يكن مني اللسان بناطق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. atulabira tuwuliriza atenderezebwa wa kitiibwa Allah omutuufu w'okutenderezebwa, n'asinzibwa yekka Allah mu butuufu bw'okuba nga y'asaana okusinzibwa, ne yeebazibwa wa kitiibwa Allah mu butuufu bw'okuba nga ye mutuufu w'okwebazibwa olwebazo olujjudde. Luvannyuma lwakuba nga tumutendereza n'okumusinza n'okumwebaza, twala akakisa kano okubanga nkutegeeza era atulaba era atuwuliriza mu lusinkano lwaffe luno olugenda okuba olwokubiri nga twogera ku nsonga eziri wakati waffe ne wa kitiibwa Allah, nga twogera ku nsonga butya embeera yaffe n'edduniya bweteredde, bwe twajja ne tukiyita nti buli we twetereeza oba tereeza wa kitiibwa Allah kutereereza ebisigadde. Ekyagendererwamu nti omuntu kasita atereeza embeera ye wakati we ne Allah, ebisigadde wa kitiibwa Allah byangu gyali. Mbeera yonna eriwo wakati wo n'ebizibu byo by'osinga okumanya, byensinga okumanya ebyange, kutereera kwabyo kyetwagamba nti wa kitiibwa Allah yaddira ebisumuluzo byakyo n'abiteeka mu mikono gyaffe. Buli yenna ayagala embeera ennungi ku dduniya
wakitibwa Allah yaddira ekisumuluzo kyeyo oba kyabyo ebirungi n'ekisumuluzo ky'embeera ennungi n'akitukwasa. Kyetwayogera nti tewali nsonga yonna eyinza kutuukawo okujjako ng'eriko ensonga gyeyitiddeko, kyetwayita assababu, ensonga eyinza okukuviirako okubaako ky'otuukako, oba kyetwaliise ekkubo eriyinza okubaako gye likutuusa. Kyetwalaba ne tugamba nti teri muntu yenna ayinza kuba ng'afuna mwana mu nsi okujjako nga sababu dhalika attazawuj. Tewali ayinza kuba ng'afuna mwana mu nsi okujjako ng'asoose kuwasa. Tewali muntu yenna ayinza kufuna bugagga illa wa sababu dhalik, okujjako ng'ekkubo erigenda okuleeta obugagga obwo bubadde kubukolerera. Nabwekyo yenna ayagala essanyu, yenna ayagala embeera yo okumugondera, ekkubo erigenda okukireetera oba ekkubo erigenda okuviirako omuntu okufuna embeera ennungi mu nsi, n'oluvannyuma lw'okuba ng'avudde mu nsi muno ng'asinkanye wakitibwa Allah, sababu ya dhalika oba sababu y'ensonga eyo tekigenda kuba kirala okujjako okwetereeza. Nga twetereeza tutya? Mu kwetereeza nga twetereeza embeera yaffe wakati waffe ne wakitibwa Allah eyatutonda. Nga twetereeza mu biki? Nga twetereeza mu ebyo wakitibwa Allah bye yatulagira, ng'esswala okuzikwatanga mu biseera byazo, ng'ekisiibo we kisembedde okukisiiba, ng'okulagira obulungi liman istataa eri ayina obusobozi, ng'okuziyiza obubi eri buli muntu yenna aba abulabye ng'ayina obusobozi obuba bubuziyiza, ng'okuyunga eŋŋanda kubanga wakitibwa Allah yatulagira okuba nga tuziyunga. Nabwekyo buli kyonna ekitegeeza kaseera konna okuba nga ogondera wakitibwa Allah ly'ekkubo lyokka erigenda okutuusa ku buwanguzi. Kigambo kitera okukozesebwa baganda baffe abasiraamu we babaako nga balina gye bayina oba ebigambo ebyogerewa nga balina bye bagenda okwogera. Kigambo kya bbeeyi nnyo nti okwesiima kwaffe okujjuvu n'obuwanguzi, okwesiima kwa buli muntu yenna ku dduniya n'oluvannyuma lw'okuba ng'ava ku dduniya, n'obuwanguzi bwe ku dduniya kuno n'oluvannyuma lw'okuba ng'avudde mu dduniya, biri mu kintu kimu, wasiwa Allah yabiteeka mu ddiini. Kigambo kyogerebwa bwogerebwa bwe kityo, naye senga oba okiwadde ebiseera n'okirowoozaako, makulu agakirimu mangi. Okwesiimaako ku dduniya n'okuwangulako ku dduniya n'okwesiimaako yawma yafirru almar'u min akhihi, olunaku omwana lwagenda okuba ng'adduka omuntu lwagenda okudduka mukwano gwe, muganda we, wa ummihi wa abihi, olunaku omuntu lwagenda okudduka maama we ne kitaawe, wa sahibatihi wa banihi, adduke mukyala we gwe yalinga naye, bwe balinga basula bonna, no taata yenna adduke mutabani we tayagala mulabako. Yawman tashibu fihi alwildan, olunaku abaana abato lwe bagenda okukuliramu, kaafa kayina emyaka 7 awo, kunaku luli agenda kujja ng'oyinza okugamba muntu mukulu.
abali abavubuka nga bonna embeera banyize. Tarahum kaannahum sukara, ng'olaba abantu nga balinga batamidde naye nga tebatamidde. Okuwona kwaffe ku lunaku olwo n'okuwangula kwa muntu yenna ku lunaku olwo egenda kuba ddiini ye. Nabwekyo okulongooka kw'ebizibu byonna mpuliriza twagamba nti kigenda kuba kimu, kukwata ddiini n'ogiteeka mu bulamu bwo, ebisigadde ggwe n'obirekera wakitiibwa Allah. Kigambo tutera kikozesa ennaku zino, kola ku kyonna ky'oba okoze ggwe omale osirike. Gwe kwata eddiini yo, wenna ayagala okulongoose, wenna ayagala ebyeddiini byo oba ebyedduniya byo birongooke, gwe kola kimu, longoosa eddiini yo osirike. Wenna ayagala riziki yo yebeere nga yeeyongerako, gwe kola kimu, tereeza swalayo osirike. Tereza swalayo osirike. Gwe wazzako kola eki osirike. Mu mbeera yonna gwe kola kimu, kyakubanga otendereza wakitiibwa Allah, ebisigadde obimulekere, ebisigadde gwe osirike busirisi, bigenda kujja byokka. Nabwe kyampuliriza, kaseera ka bulamu, kaseera Allah kakyakuwadde, mu mbeera yonna kakyakwazise nga wakati bangi bakajjeeko, fubanga nnyo okulaba ng'okakozesa bulungi nnyo mu bitegeeza okumugondera. Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallama we yali ayogera ng'atulamira akubiriza omuntu ono, bigambo byali bingi nnyo byayogera. Naye mu bigambo ebingi ennyo byayogera waliwo ekigambo kino, zikiriza nkyogereko. Bangi nga mu nsi ebitulemesa okubanga tutendereza wakitiibwa Allah eba dduniya, bangi nga nnyo ebisinga okubanga bitulemesa okubanga tudde eri wakitiibwa Allah, lwakubanga tulaba mu nsi mulimu abatusinga. Tulemererwa okwebaza wakitiibwa Allah ku ebyo Allah byatuwadde, olw'ensonga nti tulina bye tutannafuna. Bingi by'oyagala mpuliriza, bingi nga obyagala nnyo naye nga togenda kubifuna. Kakati ebiseera ebisinga ne tulemererwa okwebaza ebitono bye tuyina, ne tutunuulira nnyo biri ebingi bye tutannafuna. Ampuliriza, kaseera konna tunuulira ebyo by'oyina. Wakati mu kubanga otunuulidde ebyo by'oyina, osooke weebaze Allah ku lwabyo. Oluvannyuma lw'okubanga weebazizza Allah ku lw'ebyo ebitono by'oyina, oluvannyuma biri ebirala bireke. Bingi togaanibwa kwegomba, weegombe nga weeyagala okwegomba. Naye ate okwegomba kwo tekukuviirangako ensonga ekulemesa okubanga osinza wakitiibwa Allah, tekukuviirangako ensonga ekulemesa okwebaza wakitiibwa Allah. Okunoonya kw'ensimbi tekuviirangako ensonga ekulemesa okwebaza wakitiibwa Allah kwezo Allah zakyakuwadde. Olw'ensonga nti ebiseera ebisinga tutunuulira nnyo bye tutannafuna, ne tulekerera ebyo bye tufunye, ne tulemerera okwebaza ebyo bye tuyina, ne tutunuulira nnyo biri bye tutannafuna. Ampuliriza, bingi by'oyina ng'oba oliawo walibadde weebaza nnyo Allah ku lw'ebyo, kubanga bangi abatabiyina. Ng'okwebazaako Allah senga obadde weebazizza kyali kuviiriddeko ensonga ekutuusa ku biri bye weegomba. Naye ate wakati mu kubanga tuyina bingi ne tuteebaza, ne tutunuulira nnyo biri bye twegomba okubanga tutuukako, ne tuteebaza ne tulemererwa okwebaza olwabiri bye twegomba ate ne tutabituukako. Bingi bye weegomba nga togenda bituukako, ampuliriza. Ate bingi by'oyina nga olemereddwa okubanga obyebaza, naye ng'ate oba oliawo lyekkuba ligenda okutuusa ku biri, kubanga Allah yagamba wala in shakartum la azidannakum. Kino tukiddiriŋŋana nnyo, bawalimu bakyogera bangi
naye kitulemeredde okuteeka mu nkola nti omuntu buli we yeebaza wakibwa Allah laaziddannakum agenda kuba nga atwongera. Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallama we yali ayogera ku nsonga eyo yagamba nti unzuru ila man huwa asfala minkum, unzuru ila man huwa asfalu minkum. Abange wemubanga mutunuulira nga mwagala okwebaza nga muyina kyonna kye mwetaaga nga mu mbeera yonna mutunuulirenga nnyo abantu nga bali wansi wammwe, mutunuulirenga nnyo ebiseera ebisinga abantu be musinga. Yenna ayagala okuba nga atendereza wasiwa Allah mutuufu bw'okuba nga amutendereza, n'okumusinza mu butuufu bw'okuba nga amusinza, n'okumwebaza mu butuufu bw'okuba nga amwebaza. Tunuuliranga nnyo abantu b'osinga. Kirizagana mpuliriza, bangi b'osinga, bangi abakusinga, naye ate wakati mu kubanga bangi abakusinga era bangi b'osinga wekiba kya bulamu, la hawla wala quwwata illa billah, bangi b'osinga okuba ng'oli mu bulamu obulungi. Tunuulira b'osinga okuba ng'oli mu bulamu obulungi, bangi nga balwadde. Ampuliriza, bangi nga bali emulago naye nga ye wakati mu kye yeegomba, mu bingi ennyo bye yeegomba, mu bye yeebuuzanga kaseera konna, nga yeebuuza nga tafunanga ansa yaabyo, nga yeegomba nti oba aliddamu okutambulako nga gw'otambula. Nabwekyo kaseera konna tunuuliranga abalwadde osobole okwebaza ku ky'obulamu. Kabeka mu bibe bya nsimbi tunuuliranga nnyo b'osinga, bangi nga gw'ofuna 3 mu lunaku nga ye tazifuna. Bangi nga gwe mu wiiki ofuna 2 nga ye tasobola yadde ne waba alwanye nnyo mu mwezi asobola okunoonya gwe z'ofuna mu wiiki yazifuna luvannyuma lwa bbanga. Nabwekyo tunuuliranga nnyo mpuliriza b'osinga nga totunuulira nnyo bali b'osinga bakusinga. Kino kasitona tunuulira b'osinga kigenda kusindiikiriza okuba nga weebaza wasiwa Allah. Agamba nti unzuru, mutunuulirenga nnyo abantu be musinga. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, nabbi agamba naye temutunuuliranga nnyo abantu abali waggulu, kubanga bangi nga bakuli waggulu nga bakusinga newona abatunuulira otya, newona abeegomba otya, togenda batuukako. Apuliriza, byonna togenda bifuna by'oyagala. Allah ajja kuwaako bye yakuteekerateekera mu duniya. Nabwekyo weebaza ebyo Allah byakuwadde, wona byebaza ojja kuba otendereza Allah mu butuufu bw'okuba nga omutendereza. Kikwasa ennaku bangi ng'ebitulemesa okutendereza wasiwa Allah byansimbi byanfuna, bangi ng'ebitulemesa okusinza Allah mu butuufu bw'okumusinza byanfuna, bangi ng'ebituyisaako eswala mpuliriza byanfuna, bangi ng'ebituleetera okugatta ku Allah byanfuna. Woba tunuulidde percentage esinga abagatta ku wasiwa Allah byanfuna bye bibaleetera. Simanyanga yawulidde nti gundi ne gundi akuteekera omukisa mu bintu byo bizinensi yo n'ogenda n'olekawo wakitibwa Allah. Ye yennyini maadhalika, ye yennyini agaba omukisa, ye yennyini tasobola kugwewa. Luvannyuma lwakubanga tasobola kugwewa ate naye akola ki? Mbu agugaba. Abasawo bateeka n'oteekawo ekigambo ne bagamba nti omuganzi teyeeganga. Lwaki teyeeganga? Olw'ensonga nti naye yennyini talina kyasobola. Kakati mwabazze gy'ali, ye waabanga tasobola, ye yennyini tasobola kwetuusaako by'ayagala, ate gwakumalire. Ampuliriza, ntegeera yaffe gye tutegeera oba oliawo yetusuula ebiseera ebisinga mu buzibu. Nabwekyo unzuru, mutunuulirenga nnyo ampuliriza ebiseera ebisinga ku bantu be musinga. Bwe munaabatunuulira
mugenda sobola okusinza Allah mu butuufu okubanga mumusinza. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, temutunuliranga abantu ababasinga, kubanga umuntu atunulira ababasinga mugenda kulemererwa okutendereza Allah mu butuufu okumutendereza. Si buli mugagga nti gwe yatondanga, si buli mugagga ali mu nsi nti ogenda tuuka ku ddala lya mugagga akusingako. Ampuliriza, si buli muntu gwolaba nti ogenda tuuka ku ddala lye. Hadithi jaa min al-Israiliyat, bimuku byajja mu hadithi ziyitibwa al-Israiliyat. Kinyumizibwa nga kigambibwa nti washibwa Allah subhanahu wa ta'ala akowoola omwana Adamu n'amugamba nti ya ibna Adam, owange gwe omwana Adamu, khalaqtuka liibadati, nakutonda ng'ekikuntonzezza kyakubanga onsinza. Fala talab, owange nakutonda lwakubanga onsinza. Fala talab, tozanya, tomala biseera byo ng'onoonya bitalina kunoonyezebwa. Ekyakuntonza kyali kimu ekyakubanga onsinza kyekiri bawalimu kye basinga okutujjukiza nti wasiba Allah agamba nti wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, saatonda abantu n'amajinni okujjako ekyabantonza lwakubanga kubeera nga bansinza. Ne bwe kyagamba nti ya ibna Adam, owange gwe omwana Adamu, khalaqtuka liibadati, nakutonda ng'ekikuntonzezza lwakubanga onsinza. Fala talab, tomalanga obudde bwo ng'ozanya, tomalanga obudde bwo ng'onoonya byonoonya bitalinze. Agamba nti wakasamtu laka rizqaka fala tatab, nenkuteekerateekera riziki yo, ebitegeeza obulamu byo bwonna nabiteekateeka. Fala tatab, teweemenya, ebyo byonna biteekateeka, ate buli kye nateekateeka nga kikyo ogenda kukifuna mu kaseera k'olina okukifuniramu. Ampuliriza, wakiba Allah yagenda tutonda nga tuteekeddeteekedde ffenna ebitegeeza obulamu bwaffe. Ebyo Allah yabiteekateeka, teweemenya. Waqasamtu laka rizqaka fala tatab, nakuteekerateekera ebitegeeza obulamu bwo, teweemenya. Yagamba nti ya ibna Adam, owange gwe omwana Adamu, la takhsha min dhiqi rizqi, teweeraliikiranga nti riziki ye egenda kutuuka ekugweko. Ebbanga ly'onaamala ng'okyali ku dduniya teweeraliikiranga ekyo kikweraliikiriza, gwe kola kimu kyakunsinza. Yagamba la takhsha min dhiqi rizqi, tobanga otya noddawo ng'obweraliikirivu bwo bwonna buli ku kyakulyakyo, buli ku riziki yo, tebikweraliikirizanga. Maadaama ebbanga lyamala gye linaamala nga khazaini mal'ana, ebbanga liganaamala nga amawanika gange majjuvu. Nebwekyo toweeraliikirira nnyo. Agamba nti wa khazaini, ate amawanika gange tegagenda kkalira, kaseera konna gagenda kuba majjuvu. La hawla wala quwwata illa billah. Wasibwa Allah agamba nti la takhsha min dhiqi rizqi, totya lwa riziki yo, tobeerako byeweeraliikira, ebyo tebikweraliikiriza, kubanga qasamtu laka rizqaka, nabiteekateeka, ebitegeeza obulamu byo byonna nabiteekateeka. Nebwekyo tebikweraliikiriza. Fala tatab, teweemenya, buli kye nateekateeka nga kiki ogenda kukifuna. Yagamba n'agamba nti irradita bima qasamtuhu lak, w'olisiima n'osiima ebyo bye nakuteekerateekera, n'omanya nti tewali kyogenda kufuna mu nsi okuggyako ekyo kye nakuteekerateekera, tewali kigenda kuyitako, kye nakuteekerateekera kyonna ogenda kukifuna. By'otagenda kufuna n'owooneefu nga saabikuteekerateekera n'okitegeera nti si bibyo togenda kubifuna, n'oteemenya nabyo. Yagamba nti arahtu qalbaka, omutima gwo ngenda guwummuza, tegugenda kwemenya. Ekigenda okugumenya kaseera konna ekigenda kubanga byakuntendereza. Arahtu qalbaka wa badanaka, omubiri gwo gugenda kubanga guterenkera bulungi, n'omubiri gwo n'omutima gwo togenda kuwankawanka. Ekituleetera mpuliriza ebiseera ebisinga okubanga kwegamba tululunkanira ebintu bye tutalina kufuna, bye tutagenda kufuna, lwakubanga tutegedde nti wasibwa Allah ebintu byonna bye tugenda okufuna mu bulamu bwaffe yabiteekateeka.
ampuliriza byogendo funa mu bulamu bwa dunia washiba Allah yabiteekateeka nabwekyo wakati mu kubanga yabiteekateeka butesitesi kyokka wabula yabiteekeratekerako n'akaseera ddi wagenda okubifuna. Sente zonna z'ogenda okufuna mu nsi yaziteekateeka ddi Allah lwagenda ozikuwa yazikuteekerateekera ate naddi lwagenda ozifuna n'aziteekerateekera n'amakubo gaazo wowe nawe wezigenda okuyita. Nabwekyo teweemenya nnyo kutuuka ku ddaala yakubanga ogatta ku wasiwa Allah nti oyagala kubanga okola ki kubanga wasiwa Allah yabiteekateeka. Kyagamba nti la takhsha min dhiqi rizqi tewemenya nabiri qasamtu laka rizqaka ebyo nabikuteekerateekera fala tata'ab gwe kyoba okola kyakubanga onsinza kyova bayatandika agamba nti khalaqtuka liibadati nakusinza nakutonda lwakubanga onsinza fala tata'ab fala tal'ab tozanya tomala obudde bwo. Abasinga ebiseera ebisinga ekituleetera okubanga tuva ku wasiibwa Allah n'obutamutendereza mutuufu wa kubanga tumutendereza lwakubanga tunoonya dunia. Maadhalika ng'edduniya wasiibwa Allah ya nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatunonyola ebikwatagana ku yo. Yagamba nabiyuna Muhammad inna likulli ummatin fitna mazima ddala buli mulembe guyina ekikemo wachiba Allah gwe yakigezesa nakyo n'agamba nti wa inna fitnata ummati naye ekikemo ky'omulembe gwange guno almal bya bugagga. Buli muntu yenna ayagala kubanga abeera mugagga togaanibwa kubanga obeera mugagga togaanibwa kunoonya sente byakwewunda bya duniya togaanibwa kubanga obinoonya naye wakati mu kubanga obinoonya binoonyeko ekigero ky'onaabanga obinoonyezza. Okimanye nti togenda funa mu nsi muno okujjako ekyo kyokka Allah kyeyakola ki kyeyakuteekerateekera. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama kimu ku bye twayogerako luli olunaku oluwedde hadith twagamba nti nabi yagamba law annakum tawakkaluna senga mwali mwesigamira Allah ne mukakasa nti ebyammwe wakibwa Allah yabiteekateeka yagamba nti la razaqakum kama yarzuqu at-tayr yali bagabiridde nga wagabirira Allah obunyonyi bukeeza tebulina kye bweraliikirira bugenda okubuwongeza nga bujjudde embuto zaabwo zijjudde bulungi. Musajja omu yali ayogera bigambo byanyuma nnyo yagamba nti khamsu khiswal ebintu bitaano fi sigar biri mu baana abato naye senga bibadde mu bantu bakulu lakano awliya Allah baali baddenga mikwano gya Allah. Byonna tetujja kubyogerako naye kimu ku byayagala yagamba nti tebatiirira riziki yawe tebeeraliikirira ku byakulya tebeeraliikirira ku bitegeeza bulamu bwawe kubanga bakimanyi nti balina bazadde baabwe bagenda obikwasaganya. Ebiseera bisinga abaana abato tolina mwana muto gwogenda sisinkana nga ali awo yeeraliikiridde akutte ku ttama nti simanyi oba enkya ngenda kulya ki oba leero ngenda kulya ki kubanga akimanyi nti taata we waali ebisigadde byonna yabikwasa bazadde be. Nabwekyo naffe senga ebyaffe tubikwasa wa kitiibwa Allah lakunna awliya Allah twali badde mikwano gya wa kitiibwa Allah. Naye ebiseera ebisinga ffe baana baffe batwesigamira wakati mu kubanga batwesigamidde ate ffe tutwesigamira nannyini kubanga atugabirira. Nabwekyo mpuliriza teweeraliikirira na bitegeeza bulamu bwo byonna Allah yabiteekateeka. Saala gwe nga woyina okusaala swalaazo ziyimirizeewo kaseera konna nga woyina ziyimirizawo ebisigadde birekere Allah. Twatandise tugamba nti kigambo ekikozesebwa kivaako byokola okola eki osirike gwe kola kimu kyakutendereza wasiwa Allah ebisigadde bimulekere gwe osirike swala zisaala osirike. Nabwekyo wetunawangaalira mu mbeera eyo nga yakutendereza wakitibwa Allah ebisigadde bigenda kuba nga bitukola ki nga bitwanguyira. Ampuliriza ki ekikuleetera okuba ng'olemererwa swala? Sente ze zikuleetera okuba nga olemererwa okusaala z'otajja nazo. Ampuliriza sente z'onoonya tewajja nazo ku nsi kati lwaki zikumenya?
tewajja nazo ate nawona bogenda togenda genda nazo kati lwaki zikumenya bitumenya mpuliriza nenga tutulina gye tubiratwala bitumenya nenga tewali gye tugenda nabyo tubireka ku nsi tunuulira abagagga ababadde ku nsi biki bye bagenda nabyo sente zonna ze bayina bazireka kati oyina garanti nti ezisogenda nazo ate nga newona bogenze nazo ne bakuzika nazo tezigenda kugasa zikumenyera ki toganibwa kuzinoonya zinoonya ndi wakati mu kubanga zinonye nga nekirowoozo nti ozireka ku nsi nga wotajja nazo tolina gy'olaga nazo ampuliriza ebyenfuna bituviiriddeko kubanga twawukana n'eŋŋanda n'okutulawo oluganda olwa ssente z'otajja nazo lwaki kikuleetera okuba ng'oyawukana ne muzaddewo olwa ssente z'otajja nazo ogenda ffa ozirekewo oyawukana ne muzaddewo si yekka oyawukana n'abaŋŋanda ku lwa ssente z'ogenda okuleka ku nsi apuliriza tebitwawula bya ku nsi byakunsi apuliriza nebweso kaseera konna ebyensi tubirekera ensi tewali byogenda genda nabyo byogenda okgenda nabyo gyemirimu gye gye wakola swalazo hadithi gyenyenda okwogerako gye tutamalayo luli yali ya ibn al-abbas radiyallahu anhu yagamba mu bigambo bye yagamba nti ihfadhillaha yahfadhuk ekyo twakyogerako kyetwagamba nti nabbi yagamba ihfadhillah wekuume Allah ebisigadde obimulekere wekuume Allah akukuume wekuume abitegeeza embeerayo wakati wo ne Allah ebisigadde agenda bikumalira nabwe kyampuliriza ebitumenya bitumenye naye wakati mu kubanga bitumenya tujjukirenga nti gye tulaga tugenda nga we twajja nabwekyo ebikubuzaabuza wakati mu kubanga bikubuzaabuza tebikuleeteranga okubanga weerabira nti ogenda kuddizibwa mu maaso ga washiwa Allah yagamba nti ihfadhillaha yahfadhuk yagamba nabbi n'agamba nti wekuume washiwa Allah abeerenga akukuuma ihfadhillaha yahfadhuka kyetwayogerako ekyali ekiwanvu kyetwannyonnyola ennyo nti ihfadhillah wekuume Allah ebisigadde abikoleki abikumalire netugamba nti ihfadhillah tajidahu tujahaka Allah mukuuma agenda musanga mu mbeera zo wekuume embeera yo wakati wo ne Allah ebisigadde obimulekere agenda musinkananga mu mbeera zo zonna agenda kubeererawo kimu kubitumenya mu nsi muno munya ssente era teri mu nsi ayagala kuba mwavu ekyo nkikkirizanga wokikkiriza nti teri ayagala kuba muki mwavu mu nsi era ffenna twagala obugagga naye wakati mu kubanga twagala obugagga ate fituleetera kubanga tujemera Allah abange tebakulimbalimbanga ne bagamba nti waliwo ku nsi kuno agenda okuwa obugagga atali Allah tebakulimbalimbanga ne bakugamba nti mu nsi muno waliwo agenda okugaggawaza atali Allah abantu abasinga mpuliriza tuli mu bwavu lwakubanga ffe bennyini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kimungu beyogerako yagamba nti ihfadhillah wekuume Allah ebisigadde abeerenga bikola ki mu mbeera zo zonna wone kuma Allah agenda beera nga akubeererawo tubeererewo Allah tubeererewo mu mbeera zaffe eza bulijjo ffe biseera bisinga tujemedde Allah ate wakati mu kubanga tumujemera ne tulowooza nti agenda tubeererawo kati gwe mu mbeera yo yonna gwe nga woba tunulamu woba otunuddemu ku swala z'oleka ku bulyazamanya bw'oliko gw'olaba nga Allah agenda kukubeererawo nga tagenda kubeererawo kitweyogerako twagamba ma aswabaka min hasanatin fa min Allah obulungi bwonna bw'oba ng'olabye Allah aba akikoledde ngiye nga ye
wama aswabaka min sayyi'ati naye ate ebiseera ebisinga w'obanga ofunye obuzibu bwonna sooka nga weekeberemu ampuliriza sooka nga weetunulemu ku buzibu bwonna essente zonna ezeekuttemu sooka weetunulemu nga tonnabaako muntu yenna gw'onenya. Bantu bangi nga mu b'eŋŋanda baffe tweyawukana nabo tugamba gundi oyo mulogo naye nga tabangako mulogo. Gwe buli kaseera konna gwe gwayawukana ne gundi oyo andoga naye nga takulogangako nga gwe gannyini gwe kizibu kya mwoyo gwe. Gw'olaba nga ku swala zoleka ku butasalaabu gw'olaba nga Allah agenda kuzi ebizibu by'oyina ogenda otunulamu nga olaba abaana balwadde si bokka ofizi teziriwa ez'abaana ebyokulya wakati biriwo wakati mu mbeera eyo ogenda otunulamu n'ogamba nti waliwo akuloga naye nga tewali akuloga gwe kennyini gwe kizibu kya mwoyo gwe tewali akuloga mpuliriza. Sigamba nti teri ddogo eddogo gyeriri bangi abaloga naye wandiba nga toli mubalogwa nga gwe kennyini gwe kizibu kya mwoyo gwo ampuliriza wandiba nga gwe kizibu kya mwoyo gwo nga gwe kennyini gwalina okwetereeza ebisigadde bitereere. Va ku bantu ampuliriza tuve ku bantu okuboogerangako nti gundi andoga nga tonnaba kwogerera muntu nti akuloga sooka weekebere swala yeyimiridde etya. Mu maali ya mpuliriza bizinesi yo erimu zaka ya myaka 3 emabega toze towa zaka kakati essaawa zino olaba byekuttekuttemu weebuuza nti ate kiki weebuuza nti olowooza waliwo akulaga tewali akuloga zaka gy'otalinawa kyekizibu kya ssente zo ampuliriza kyandibanga ekizibu ky'omwoyo gwe kennyini. Abooluganda wakutukawo nabo tokyakwatagana n'abaganda olowooza nti waliwo kakati essaawa zino byekuttekuttemu olowooza waliwo akuloga tewali akuloga gwe kennyini gwe yasooka okutula oluganda wakati we n'ab'eŋŋanda zo wakibu Allah n'akwatamu ayagala oddeyo otereeze wali ate wakati mu kifo ky'okuba nga oddayo otoleeze ate otandise kwongerako bigambo nti bakuloga naye nga tewali akuloga. Allah akugezesezza ng'ayagala otereeze watatereera ate wakati mu kifo ky'okuba nga otereeze watateredde ate oyonoonyewo bwonoonyi. La hawla wala quwwata illa billah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bimuku beyogera yagamba nti buli lunaku malaika zikka ku nsi kuno nga zikka ku makya nga zisaba ne zisaba edduwa nga zigamba zitya ayi Allah tukusaba owe omusaddasi na buli yenna omuntu yenna Allahumma a'ti munfiqan ayi Allah tukusaba owe omuntu anawaayo olwaleero ayi Allah tukusaba owe omuntu anakwata mu nsawo ze n'abaako kyawaayo oba n'abaako omuntu yenna gw'ayamba tukusaba obeere ng'omuwa omugaggawazi omuteekere baraka mu bintu bye. Ayi Allah tukusaba omuntu ye atawaayo nga ye mukono gamu ayi Allah tukusaba naawe omukwatemu akati kubutawaayo Allah akukuttemu olowooza waliwo akuloga tewali akuloga gwe kennyini gwe kizibu kya mwoyo gwampuliriza. Sigamba nti ffenna bwe tuli gye bali ng'abantu baloga bannaabo naye noona ekimuviirako okuloga munne lwa butategeera nti embeera ye wakati we ne Allah yeyinoterezebwa ebibyo bikole bitereere. Nabwekyo twetereeza mpuliriza ebisigadde Allah ajja bikola ki n'alogwa yenna nga totunuulira nnyo oli akuloga Yesu akuloga naye wakati okubanga akuloga agenda okutaasa ku ebyo agenda obikutaasaako ye wakibo Allah. Sigamba nti wona abawaako akoze akuloze nawe ogenda ologe no siri ekkubo eryo kubo lyalogebwa yenna okubanga atereera yenna yalogebwa yenna ayina endwadde nga zava mu ddogo ekkubo lyonna eriyina okumutaasa ku mbeera eyo na byonna ebisindikibbwa ligenda kuba limu lyakudde eri Allah subhanahu wa ta'ala kutereeza bitateredde ampuliriza
webigabanga biteredde bulungi bino bisigadde bino tebigenda kukwatako abakuloga baleke bakuloge ne tubijja kukwata kasitona atereza gotereze ebisigadde agenda bikola ki yagamba nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi tubadde twogerako yagamba ti ihfazillah wekume Allah tajidahu tujahaka ogenda musinkana ngali maaso go yagamba ti wa idha sa'alta fas'alillah wobanga kocho obwetavu bwonna ngoyina obwetavu bwobanga ofunye oyina obuzibu bwonna bwobanga ofunye dangeri Allah wa idha sa'alta fas'alillah wobanga osabasaba washibu Allah buzibu bwonna wakati nga oyina obuzibu ofunye soko osabe washibu Allah tugenda musaba ddi ebbanga lyena malanga embeerayo wakati wange eteredde embeerayo wakati wone Allah eteredde bulungi ebiseera ebisinga ffe tusaba Allah ne tugamba nti tatwanukula naye ng'ate ku bwenzi bw'oliko ampuliriza ku bwenzi bw'oliko olaba nga Allah waakwatamu ate oluvannyuma lw'okuba ng'akuttemu n'omusaba n'atakwanukula n'atakuddamu n'atakuyamba mu mbeerayo gw'ate n'onenya Allah nga gwe kennyini soka weenenye ampuliriza obanga oyina ekintu kyonna ky'oyagala okusaba wakitiibwa Allah soka nga weetunulemu Netugamba nti tulekeyo kusaba Allah subhanahu wa ta'ala olwokubanga tulina amazambi fenna tuli basobya naye wakati mu kubanga tuli basobya Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti buli mwana Adamu musobya naye abasinga okuba abalungi mbasobya beba bategeera nti tuli basobya ne basaba wakiwa Allah abasonyiwe saba wakiwa Allah akusonyiwe ku mazambi go deri wa Allah yagamba nti fafirru ila Allah mudduke nga mudde eri Allah ensonga zammwe zonna muzize ngeri Allah buzibu bwammwe bwonna mubize ebizibu byonna bye mubanga mufunye mubize ngeri Allah subhanahu wa ta'ala sami'un basirun alimun khabir awulira Allah atalaba ate mujibu Allah mwanukuzi wa buli yenna abazze gyali aliwo kubeera nga tubeererawo wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib yagamba Allah n'agamba nti wabangako ekintu kyonna omuddu n'akubuuza ku bikwatagana ku nze mugambe nti inni qarib ndi kumpi nnyo naye ujibu da'wata da'i idha da'an Allah agamba nti nyanukula dduwa ya buli muntu yenna ebbanga lyamalanga nsabye agamba Allah falyastajibuli yatandika Allah ngagamba falyastajibuli basooke bategeere ebyo Allah byakola byayagala walyuminu babikiririzemu tegeera biki Allah byayagala luvannyuma lw'okubanga obitegedde obikole luvannyuma lw'okubanga obikoze walyuminu bi la'allahum yarshudun tumukkiririzemu ampuliriza wetunamukkiririzaamu ebisigadde bigenda kuba byangu ebizibu byonna bizibuwadde lwakubanga tetutegedde kati tukaaba tugamba nti gundi oyo muzibu nnyo naye nga si gundi ye muzibu gwaganye okutereeza hadithi eri gye twatandise nayo yagamba nti gye twagambe nti min al israiliyat yagamba nti yabna adamu owange gwe omwana adamu la takhafanna min dhi sultan tobangako omukulembeze yenna gwaddawo ne weemenya naye okumweraliikirira n'otandika okweraliikirira koze eki mukama wo tomweraliikiriranga nnyo kubanga ye talina kyagenda kukola okuggyako ekyo Allah kiyamukolaki kiyateekateeka la takhafanna min dhi sultan madama sultani baqiya yagamba nti ebbanga libunamalanga obukulembeze bwange n'obufuzi bwange weebuli ate n'agamba nti wa sultani obufuzi bwange tebugenda kuggwawo nabwekyo tobanga kuguweraliikirira mu nsi ampuliriza teweraliikirira mukulembeze wa ggwanga yenna ebbanga lyamalanga ya mukulembeze bukulembeze wasiba Allah ye yamuteekawo era byonna byakola wasiba Allah ye yabiteekateeka okubanga abikola talina kyagenda kukola okuggyako ekyo Allah kye yateekateeka namwekyo teweemenya nabyakola bwe kirina okukumenya kyakubanga weetereeza wonetereza wasiba Allah agenda kukusikaka agenda kukakoli naye atereze agamba nti yabna adamu owange gwe omwana adamu la takhsha min dhiqi rizqi totya ku rizqi yo bisigadde madamu ebbanga lyenimalanga khazaini malana
amaterekero gange majjuvu ate wa khazaini amaterekero gange tegagenda kalira kaseera konna gaba majjuvu. Nabwekyo gwe kimu ky'oba okola kyakubanga ontendereza khalaqtuka liibadati nakutonda lwakubanga onsinza. Nabwekyo kola ebitegeeza okunsinza, kola ebitegeeza okuntendereza, ntenderezanga nebazanga ebisigadde ngenda bikolera. Yagamba nti wa idha sa'alta fas'alillah, wobangako ensonga yonna gy'oyagala beera ng'osaba wakitibwa Allah. Mu hadithi eri gye tubadde twogerako yagamba nti nno wobanga la tatlubu ghairi in talabtani wajadtani, tonoonyanga omuntu yenna mu mbeera yonna. Wobangako obuzibu bwonna bwobanga ofunye tobangako gwogenda obuyitiramu nga tonnaba buyitiramu muntu yenna, sooka obuyitiremu Allah. Ampuliriza, mu buzibu bwonna bwobanga ofunye mu nsi baana babagobye so nga tonnaba kiyitiramu muntu yenna, sooka kiyitiremu Allah. Ebizibu byonna byobanga ofunye nga tonnaba biyitiramu muntu yenna, sooka ng'obiyitiremu Allah. Gwogenda obiyitiramu kitonde nga gwe ayina ebizibu oba olyawo nga bisinga ku bibyo. Abasinga obungi tutunulira nnyo abagagga era nitwagala obayitiramu ebizibu byaffe. Gwe kizibu kyampuliriza kyandibanga kya feezi, abaana bo babagobye feezi $3,000, mwana we bamugobye feezi $450. Gwe gwogenda okuyitiramu ebizibu byo, ye kontayina ye bagikutte eri mu biliyoni na biliyoni, gwe ogenza omuyitiramu ebizibu byo $300,000 oba 5 oba $1,000,000, ye gwoyitiramu ekizibu kyayina kya biliyoni na biliyoni, kontayina bagikutte, sente ze bazisibye. Kakati ampuliriza, gwoyitiramu ebizibu naye ayina ebizibu ebibye, gweyagala akuyambe naye yennyini akyayina ebibye. Nebwekyo nga tonnaba kizibu kyonna kyobanga ofunye nga tonnaba kiyitirangamu muntu yenna, sooka ng'okiyitiremu Allah. Yagamba nti intalabtani, wonaabanga ompitiddemu ensonga zo zonna wajadtani, ogenda kunsanga nga ngenda kumalira ebisigadde byonna, ngenda kumalira. Wa intalabta ghairi, ate wonaanoonyanga ebizibu byo n'obanga kugobiyitiramu omulala, ogenda tokisigenda kubeererangawo, togenda kunfuna kulw'ensonga nti tobitiddemu. Nawe kyampuliriza, obuzibu nga bwonna mu nsi wobanga obufunye, sooka ng'obuyitiremu Allah. Ogenda buyitiramu ddi Allah ebbanga ly'onaamala ng'osoose kwetereeza. Kubanga omuntu mu bulamu bw'ensi agenda kuwangaala ng'ayina ebizibu, tewali agenda kuwona kugezesebwa mu nsi. Tukutambulira mu mbigezo. Yagamba nti la yazalu albala'u 'ala al-mu'mini wal-mu'mina hatta yalqa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kugezesa omukkiriza ebbanga ly'anaamala ng'akyali mu nsi muno, omukkiriza omusajja n'omukkiriza omukyala, hatta okutuusiza ddala bw'alisingana wakitibwa Allah, wama alayhi khati'a. Tugenda tambulira mbigezo naye wakati mu kubanga tutambulira mbigezo wakitibwa Allah yagala tudde gy'ali, kutegeera nti bino bigezo abituleetedde buleetezi. Nabwekyo ampuliriza, kaseera konna kubanga nnyo okulaba nga obanga oyina obuzibu bwonna nga tonnaba buyitirangamu muntu yenna, kubanga gw'oyitiramu kitonde nga naawe woolya kitonde. Sooka ng'osabe Allah, sooka ng'omutegeeze ayi Allah, buzibu mbuyina nga w'obulaba ate gwabundeetedde era asobola okubunzijjamu. Otunamuyitirangamu ebisigadde agenda bikola ki? Yagamba nabiyuna Muhammad wa idha sa'alta fas'alillah, wobanga oyina kyosaba kisabe Allah. Wa idha sta'anta fasta'in billah, wobanga oyina ekizibu kyonna ng'oyagala kyekingiriza deri wakitibwa Allah, omutegeeze ayi Allah, nina obuzibu bwe buti, nkusaba ontaase ku bwo. Nagamba ti ayongerayo nagamba wa'alam, owange kimanyenga anna al-umma, omulembe guno newe gwekuŋŋaanya nga beekuŋŋaanyiza
ala an yanfa'uka bi shay'in nga bayina kye baagala okubanga bakwongerako nga bayina kye baagala okubanga baggasa nakyo lan yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak tewali kigenda kitonde kigenda kugasa okujjako ekyo Allah kye yakiteekerateekera nti kigenda okugasaamu Nabwekyo byonna bikumenye bonna boyitiramu ebizibu bayitiremu naye wakati mu kubanga bayitiramu kimanye nti tewali kye bagenda kugasa tewali kye bagenda kuyamba nakyo okujjako ekyo Allah kye yateekateeka tewali kye bagenda kwegamba mu mbeera yonna agamba mu mbeera yemu wa in ijtama'at walaw ijtama'u ala nubanakungana ala an yadurruka bi shay'in ngabagala kukosa lan yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak tewali kibagenda kukosa nakyo okujjako ekyo Allah kiyakuteekera nibwe kyampuliriza tolemererwa kusala swala lwa sente tolemererwa kusala swala lwa bana tolemererwa kusala swala toyitwako lunaku nga tosomya Qur'an lwa sente lwa bwavu tebikumenya washibwa Allah yabiteekateeka washibwa Allah atugaggawaze atumalire obwetaavu bwaffe mu dunia kigambo kibadde kyakuba nti tutereeza embeera yaffe wakati waffe ne Allah ebisigadde abitutereereze buli we tuneetereeza ebisigadde agenda bitutereereza buli we tunatereeza ebitegeeza okugondera Allah ebisigadde agenda bitutereereza buli we tunaajemera washibwa Allah ebisigadde agenda tukwatamu tutereereza mpuliriza kyengendo sembyayo biidhnillahi ta'ala olunaku olwaleero tujja kwogera insha Allah biidhnillah ku nsonga biki bye tulina okutereeza insha Allah biidhnillahi ta'ala olunaku oluddako tugenda kwogera ku asbaabu ezimu ku nsonga ezigenda okutuleetera okubanga riziki zaffe zigonda kwegamba obugonvu bwa riziki ebimu kubituleetera riziki zaffe okubanga zikola ki nga zigonda nga zijja gye tuli mu bwangu nga tutukalubizibwa kubanga buli muntu yenna akyagala naye nga ekimu ku byo ekisookera ddala kyakubanga tutereeza embeera yaffe wakati waffe ne Allah era byonna bye tugenda okubanga twogerako insha Allah bijja kubanga byetoolooleraawo wakati waffe embeera yaffe wetunagitereeza ebisigadde bigenda tumondera ebisigadde bigenda tutereerera kyensembyayo mpuliriza wakati mu kubanga tutereeza embeera yaffe kimu ku bitalina kusuba kimu ku bitalina kuyitako kwe kubanga mu lunaku ofisaayo akadde n'oyiga n'osoma ku kitabu kya Allah subhanahu wa ta'ala n'obaako kyosoma mu Qur'an tofisangayo akadde ampuliriza olunaku tofisangayo akadde ampuliriza terukuyitangako olunaku okujjako ng'olina kyosomye mu Qur'an ng'olina kyojjukidde nakyo Allah mu Qur'an olunaku terukuyitangako kubanga kimu ku bigenda okukuleetera riziki y'okubanga ekola ki nga zigonda biidhnillahi ta'ala kensembyayo Tahira Islamic Center obudde bugenze naye nga Tahira Islamic Center tuzze nga tukyogera nti yatuleetera puroguramu y'okubanga esonda kamera puroguramu ekyagenda mu maaso kamera zikyasondwa ezinaba kuggwayo twebaza bonna mwenna abafuddeyo okulaba nga mukwata kyonna kye mukutte tubeebaza tusaba wakitiibwa Allah abagaggawaze tusaba wakitiibwa Allah abamalire mwenna abafuddeyo okubanga mukwata kyonna kye mukutte mu butono bwakyo mu bunene bwakyo naye ate era tubakubira omulanga nti omulimu gukyagenda mu maaso ogw'okubanga tusonda kamera mu mbeera y'emu si kamera zokka wabula ate waliwo embeera y'okubanga tuyiga okusoma Qur'an ne Tahira Islamic Center yatuleetera puroguramu y'okubanga tuyiga okusoma ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an nabwekyo tubeere nga tugikozesa era nga tukozesa omutimbagano guno oba mukutu guno nga tuyiga okusoma ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala emiranga egyo ebiri biidhnillahi ta'ala ogusookera ddala lwakubanga tuyiga ekitabo kya Allah nga tukozesa amasimu gaffe tuzze nga tukyogerako era bazze nga batukinyonyola nnyo ne batubuulira nti butya tusobola okubanga tuyiga era butya osobola okubanga okozesa WhatsApp butya osobola okukozesa emikutu egy'enjawulo okubanga oyiga Qur'ani ne babibeera nga babitunyonyola bajja kubeera nga batunyonyola mu maaso inshallah batunyonyola mpola mpola naye wakati mu kubanga batunyonyola ate waliwo omulanga ogw'amaanyi ennyo ogw'okubanga gusonda kamera kigambo
kyamaanyi nnyo nti omuntu singa aba alina kyayambe nakyo obusiraamu wasibwa Allah subhanahu wa ta'ala atumalira. Tusaba wasibwa Allah atumalire, tusaba wasibwa Allah akkirize omulimu gwomukola ogukubanga musonda kamera yenna anabaako kyakutte n'abaako kyawaayo, tusaba wasibwa Allah amumalire. Tuddemu okusinkana biidhnillahi ta'ala mu lusinkano lwaffe luno biidhnillahi ta'ala nga twogera ku nsonga y'emu yakubanga tutereeza wasibwa Allah aterereze, tusaba wasibwa Allah akkirize. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والعفاف والغنى اللهم أغننا بحلالك عن حرامك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك وتوفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.